eno nasuze jinja nimwasuze mutya bannange muli bulungi ndiye ne jinja naye show gye nabaddeko eya B2C Hotel Africana bawunsa yazze akatambi katambula bawunsa yazze ndi munyivu nnyo bawunsa yazze nayagala okunsindikiriza naye njagala mbabuulire bannange abayimbi bonna mbaagala sina muyimbi gwonna gusite. Oluvannyuma lw'okumugoba ku stage y'aba B2C musajja wattu avuddeyo n'ayogera ku nsonga zineeno. Mazima ga Katonda omuntu yakutte miliyoni 3 mu Uganda ya leero omuntu n'akwata miliyoni 3 n'agula tebo n'alinnya ku stage okuzinamukko ekitagenda twala ddakiika 7 10 kazibeere ddakiika 3 amakulu mu kyo ekirenenya ayinza zinirako eddakiika ngezi nga 5 actually ayinza zina luyimba lumu n'avaayo. Kipoko avuddeyo kubeera nga ayogera ku nsonga yamutuuseeko ku show oba concert y'aba B2C oluvannyuma lwa bouncer okujja n'amugjawo ye kennyini ana byayogeddeko however much nti n'abalala balina ensonga zaabwe ze bacontributinze ku lwaki baamugjawo na lwaki baali tebalina kubeera nga bamugjawo. Ye bannange omusajja ono ssente azijjawa tuwulira nti musomesa naye avudde eno asuze mu hoteli eva abeera mu hoteli za bbeeyi hoteli abeera mu za bbeeyi asula mu zi hoteli naye nga za bbeeyi kyaka nayo n'amaka ge ssente alina mu ddidi kyokka mbu musomesa naye sofa abantu be boogera ku nsonga ey'okubeera nga bamugobe ku stage y'eno. Sina muyimbi gwenna gwe sitayagala naye bawunsa taddangamu okukola ekintu ekyo bawunsa taddangamu okukola ekintu ekyo kubanga nkyewaayo okugenda buli stage okuyingira buli stage tewali asobola kuŋŋaana naye okusasula miliyoni 3 nensasula mu ba B2C nensasula miliyoni 3 mu ba B2C bwe bawunsa osobola okunsindikiriza ng'ongobaganya otya ku bayimbi be nazzi nga nsazeewo okulaba nti tweyagale. Nze ndi munyenyi wa kiwoto neyagala bweyagazi nze neyagala bweyagazi naye kyampisizza bubi nnyo ku ntobo y'omutima gwange bawunsa okujja okungoba ku stage Hotel Africana kati nga nasalawo okulaba nti Hotel Africana eyo nkuba akalango ka B2C akantu ako katambula ekintu ekyo kyampisizza bubi nnyo ku ntobo. Ba B2C mwakoze show ennungi wabula stage manager wamwe muntu mubi gano gongenda babulira mazima agatakaawa bina abantu tebagenda kubyogerako naye nze kankyogereko simanyi muntu yategese sheeyo oba yabadde mukaaya oba yabaddaani wabula omuntu gwe mwawadde obwa stage manager muntu mubi nnyo tosobola ezo show B2C ezo show ze mukola zibeera zaffe bantu bafaani bamwe babeera babawagidde from day one osegeera toyinza in any way kugaana kipopo ku stage nga tokkirizaako abagagga babeera bafuuwa ssente. Oyo stage manager lwaki teyagobyeko muwala wa Mama Mbabazi bw'abanga yabadde tayagala bantu ku stage. Muwala wa Mama Mbabazi bwe yajja ku stage ye nga teyamugobyeko. Oyo mukazi Omusudaani yazze ku stage ye nga teyamugobye. Lwaki kipopo bwe yazze ku stage yabadde amugoba? Mind you mwe mulowooza kipopo mwavu. Ate mwe mwandibadde kipopo gwe musinga n'okukkiriza ku stage. Peegi ya kipopo ejjuddeko obulango bwa B2C okuva lwe balangirira show. Kipopo azaalanga sheeyo paka ku lunaku. Kipopo n'olunaku ba B2C lwe bakola rehearsals yagendayo n'abawa miliyoni eza table era yali ku table. Nkulaga laavu kipopo gyalina eri ba B2C. Oyo kipopo okumanya nga badayagala ba B2C yakwata ssente ze n'agenda n'apangisa ku speaker apartments. Mumanyi bbeeyi ya speaker apartments n'abeerawo paka shonga ewedde alyokaddeyo mu mirimu gye. Najja ku stage onyenya amazina oyo stage manager n'ayagala okumugobawo. That is not right. Mwe mukkiriza bagagga ku stage mwe olw'okuba muntu tamansa ssente mulowooza bamwavu. What you did was not right, mind you. Kipopo n'omuswaza omusikasika mbu ave ku stage. Really? Nemwe you people ezo show ziba zaffe kunyumirwa n'abayimbi baffe teziba zammwe ba stage manager lwakuba simanyi yategese sheeyo oba yabadde mukaaya simanyi.